Munnange ensonga zikyali za bugenyi yeno tebuwedde we twogerera nga musajja mukulu Donald Trump abitaddemu engatto abinaanise engatto alyoka ayolekera okwabo bwe birungi birekwa nsingisira yali ku muwemba ate ewammwe ssebo yewammwe oddayo nodda okwabo bwe kakati bwe gutyo bwe guli omulunya mpuliriza ng'eno ababaka bwe balayira buli omu wanga oyongera okunyweza obuwagizi bwe mu wakati mu kulayira Donald Trump naye azze ewaabwe avudde China ku bugenyi bw'amazeeko ennaku 3 musajja mukulu omukulembeze w'eggwanga erya America yabiteekamu engatto olunaku lwali lwakusatu ennaku z'omwezi nga 13 abe Kalungu ndaba omubaka wa muyuno wana alayira onalibo Sebungu wuno wana alayira mulaba wano kutte ekitabo ekitukuvu erekeddwa wana abasisita maama we kale byo biri eno naye eri mu China n'eggwanga erya America Donald Trump anaatera kutuuka waabwe kyokka ebigambo ebivuddeyo era nga bw'omumanyi musajja mukulu oluusi bibaamu engeri y'okuwampanya kakati wabaawo akaseera akatwalwa abeekenneenye ensonga okutunuulira kubanga Donald Trump mu kikula kye oluusi musobola okwogera kino n'ate n'amaliriza ng'ayogedde kino kakati ebimu ku bituukiddwako era byogeddwa naye Donald Trump engeri gy'abyogeramu nti bwe bati bwe babyogedde n'omukulembeze w'eggwanga erya China amusiibudde okuva China okudda mu Washington ate ogenda okwesanga birina okwongera okukubwamu ttooki n'okubuuza ennyo nti wamma kino omukulembeze kyayogedde bwe gutyo bwe gubadde ate awo ne wabaawo okwongera okwekenneenya ekyamazima abakulu bombi bakanyiza nti Iran tesaanidde n'akamu n'akatono okubeera n'ebyokulwanyisa ebya nukiriya tebasaanidde bano bombi bakikanyizaako era bombi ne bakkaanya nti akagolomolo kateekeddwa kano kafuuse akagolomolo kateekeddwa okubanga kaggulwa oba kaggulwe kyokka Donald Trump avuddeyo aga nti bano bakikanyizaako nti bwe kitakolebwa bwe kityo emundu egenda kuvuga naye ate bwoddamu n'obuuza ab'e China nti abange wamma gubadde gutya minisitule y'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya China nga nti tetunagambako nti bwe biba tebituukiriziddwa Iran ekubwe wabula tugambye nti ensonga ez'olutalo ensonga ez'akagolomolo ensonga za nukiriya ekyamazima ziteesebweko mu ngeri ey'okutegeeragana nga si bya mpaka kukaka tiŋambye kola bwoti ŋambye kola bwoti kankubuulire nti era Donald Trump yagenze okujja mu ggwanga erya China kyabadde kimaze okutegeerekeka nti era waliwo okuwuliziganya okw'enjawulo wakati w'abakulembeze mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya China ojjukira yali minisita Aragachi eyajja n'asisinkana minisita w'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya China mu kibuga Beijing n'amutegeeza ebigambo bingi kaakati toyinza kulowooza nti ono eyakusookayo gw'oyinza okuvaayo ng'ebigambo bw'obubuuka nabyo era nabo balina bye baayogera nti ffe wakati mu nteeseganya ze twagala kino kyekyaffe kye twagala ensonga ziri 14 nti tetwagala kuteesa ku nsonga za nukiriya ezo zibeere za lulala ensonga z'ebyokulwanyisa bye hypersonic nazo tetwagala zoogerako wabula tugenda kwogera ku nsonga ez'okugula akagolomolo kyokka nga twagala kaggulwe ng'eggwanga erya America lijjeeyo abalwanyi baalyo wonna we lyabateeka
mu kyondo kya Buwarabu wonna ate ne ku mazzi munda mu Gulf. Kati mwami Trump yatutte kyaga nti bateesezza olutalo lukome mu bbanga ettono era bwe lugaana Iran ekubwe China si bwe tutyo bwe twogedde kiri Samula kyasusse okwogera kiri nga bwe nkyogedde munnange eyo ensonga neebeeraawo. Kakati era waliwo endala musajja mukulu Donald Trump nagikubuliddeko gye yabuubuuse nayo. Ekituufu yagenze n'abasajja bannabyanfuna abasuubuzi yagenda nabo abaweereramu nno ddala olunywankoko omuli ne musajja mukulu Elon Musk. Ono yalabiddwako ne mutabani we ow'emyaka 6 ng'akumba naye kerenda liva ku lubaya byaneetegereza byalitambulira nako era kati omwana oyo ayinza obutaba musuubuzi mazima ayinza obutaba munnamakolero ng'ogenze n'omwana myaka 6 president w'eggwanga yali America mugoberedde wabaddewo nokukayana nga bamubuuza nti naye abo bonna otutte baaki naga nti ntayi bano beepakidde ensimbi bazeetaddemu bagende China bogerezeganye oba oliawo tunaafuna emikisa emirala gye tuyinza okulembeka munda mu ggwanga eryo erya China. Kakati ekyo n'akibuuka bw'atyo naye wakati mu kusukumbiza n'okusagambiza byawuka asukumbiza ate n'asagambiza bigambo bibiri kale tambulirawo. Nakati Donald Trump tekyamazima ensonga tuzigguseeko era tuzirabye nga zigenda kubeerera mu ddala eggumba kubanga tukanyiza ku by'obusuubuzi bingi era tugenda kwenogera omusimbi okuva mu ggwanga lino erya China. China ekkiriza n'okugula soya biini waffe. Kyokka si kye kyokka n'abasuubuzi bano be natambudde nabo bafunye balabye emikisa mingi era bagenda kufunayo omukisa okuddamu okusisinkana President Xi Jinping boogere ku ebyo bye bagize. Munnange bwe bavudde awo naga nti ate ekyo kituuza butuuza waliwo n'ekirala ate ekyo kifuna nnyo. Gwokimanyi nti eggwanga erya China ligenda kugula Boeing nnyonyi za kampuni ya Boeing ya ggwanga lya America bagenda kugula ennyonyi 200,000. Awo nno okakubye bwagwe Donald Trump. Jukira Donald Trump agenda okugenda eno yalese Abamerika batadde emimwa mu nnyindo ku nsonga ez'enjawulo olutalo ebyenfuna n'ebiringa nga bwe bityo. Mazima ng'oteekeddwa okuva eno n'ovaayo n'akalungi akasobola okubaako ky'omatiza bewaleseeka. Kati bwe yabagambye nti ennyonyi 10,000 so nno ng'eggulo limu era ebigambo bino byabadde biwuliddwako. Minisita ow'ebyensimbi munda mu ggwanga erya America yayogedde nti tulowooza nti China egenda kutugulako ennyonyi za Boeing 150. Laba bwe boogera ku 2. Kakati Donald Trump n'akikakasa mu ngeri yakukubamu sitampu bwe yabadde ayogera nti tukanyiza ennyonyi 200,000 ez'ekika kya Boeing ze zigenda okugulwa nga China ezigule tuwemu ensimbi empitirivu bulindo. Munnange kakati wasiibulidde ogati bamweraba ngenze China neeyogera ebigambo awo naga nti ensonga zayogeddwako naye tezayogeddwako mu ngeri yakukakasa kati tugeze nga bw'oyinza nti kale tuyinza n'okubaawo n'obwetaavu obw'ennyonyi nga200,000. Kakati ono atutte naga nti bagenti beetaaga ate era ekyo tekikkaatiriza nti bw'olwetaaga nga mugula kitegeeza twetaaga era mugenda kutuguzaayo. Kakati minisitule y'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya China yeeganye kiri omukulu w'Amerika kye yayogedde nti baakugula. Bakyayinza okuba nga bakyakirowoozaako engeri gye bayinza okukitetenkanyaamu kyokka
okusinzira ku ministry eyo nsonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya China egaye nti ensonga zaffe ne America buli omu azimanyi tuzimanyi kyokka tekiyinza kubanga kijja kukoma oba omukwano okuddawo teguyinza kukoma ku kugula nnyonyi. Waliwo bingi nnyo ebirina okukolebwa nga America erina obikola mu buntu ate naffe ne tuzaawo obwa Sseruganda. Kakati ebyo byegasse ku biri okuba nti bisigadde awo mu bbanga nga tebigguse. Olutalo okuggwa, akagolomolo okuggulwa, obutaba na nuclear. Yo China ega nti bino byonna byandibadde biteeso bano bye balina okuteesa mu ngeri eri diplomatic. Kakati nno ekyo nakyo ne kibeeraawo. Kyokka ebyo byonna nga biri bwe bityo gomulunya mpuliriza ekitegeerekese ye musajja mukulu ow'eggwanga lya Russia, musajja mukulu Vladimir Putin. Ono atadde ensi ku bunkenke, yakalwanyisa abazungu okumala emyaka 4 bwe yalumba eggwanga erya Ukraine n'okutuusa kati bakyazuzumba. Tugenze ne mu ntalo endala nga luli terunaggwa, naye agambye bw'ati okusinziira ku mwogezi we gavumenti eya Russia bamuyita Dmitry Peskov agenti omukulembeze w'eggwanga eryo erya Russia afunye ekinyegenyege. Naga nti kiki bagambye ki nti bayogedde ku bya China na America, boogedde ku bya Irani babyogeddeko. Naga nti ensonga ezo kabazikubbeko akati ziraale, agenda kusitukira mukanzije nkubulire gyalaga. Musajja mukulu Putin agaye nti olw'ensonga ezo ezibadde munda mu ggwanga erya China kibuga Beijing wakati wa Xi Jinping ne mukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump, naye tagenda kulutumirwa mwana. Peskov agaye nti mukama we awunyemu awo naga nti kirina okugwa. Ekimutwala si kirala kwe kwongera okwetegereza bazitunuulire ensonga ezoogeddwako ziri ezimu ku zo ze nkugambye ne Xi Jinping akabanga bagenda katugaana naye nti mbu n'embooge tejja kubuguma. Anaaba amaze okuzambalira ku mugongo ng'enswa ayolekere Beijing basisinkane ne Xi Jinping, emboozi egwa amakerenda naye nga bazze kugeyo ono ku ebyo bye bakoze oba bye boogedde wakati wa America ne China.